Tugenda mu kwogera kwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi, the elected president of Uganda, the people's hope, era nga gw'olaba yayimuse ye president w'eggwanga. Tusanze nnyo okulaba president waffe Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi olwo aba ayimuse agenda kwogerako eri eggwanga anti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi, the elected president of Uganda, the people's hope. Hello Uganda. Hello Uganda. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebale ddala. Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi, the elected president of Uganda, agenda kuba addressing a nation. Langa yetiddwa omukulu Mathias Mpuuga Nsamba. Hello Uganda, thank you for watching. This is People Power. Anti bubaka tugenda mu bwamukulembeze ow'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi teri agambayo. Oyo omukulembeze w'eggwanga agenda kuba ayogerako eri eggwanga. Mukwano gwange, muganda wange, obubaka buno bubadde bwa njawulo, obubaka buno bubadde bwa muzinzi, obubaka buno bulutwala mu maaso, butukiipira nga tugenda, ate era bubadde bubaka bwa njawulo. Anti omukulembeze bw'aba agenda kwogera, bangi abasooka okweyisaawo, bangi abalowooza nti bategeera nnyo naye ng'ate munnange ffe tulaba entegeera yaabwe si bwe bandibadde bategeera, naye nga ly'essanyu Besigye byabadde nayo olulabye olunaku olwaleero libadde essanyu, libadde lya njawulo. Bannange olunaku olwaleero lubadde lwa njawulo. Tukkirize oba twagale Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi, the elected president of Uganda, ayagalwa abantu. Bannange waliwo obutaaga omuntu nga toyagalwa naye bannaye Kyagulanyi Ssentamu ayagalwa, ate ayagaddwa luno maama. Era olunaku olwaleero lunaku lwe lumu omukulu Dr. Kizza Besigye oyo gw'olaba abadde yeebaza His Excellency ne maama Baby Tungo Kyagulanyi okubanga basobodde okukola ekintu ekinene bwe kiti muganda wange. Tebiba byangu, tebibadde byangu. Zo lubadde lugendo naye terubadde lwangu, naye nga kyo bakikoze era naffe tugamba alhamdulillah. Tuli basimu nnyo, tuli benkanya nnyo, tulaba nga tutambula nga tugenda mu maaso. Olunaku lubadde lwa njawulo, olunaku lubadde kuulu, buli kimu kibadde fine. His Excellency the elected president of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi ebigambo abyogedde, ebigambo abitugambye, kinaava ffe eri bannayuganda okusigala nga tukyebase naye nga ebigambo byogeddwa era nga buli kimu kikoleddwa nga bwe twakibala, nga bwe twakisiibula. Ate tugaana kwebaza abo bonna abeerekereza ate ne bajja okubaawo nga National Platform eggulwawo mu butongole. Olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa ssanyu, lubadde lunaku lwa ddembe, enkuba tetonnye, obudde bubadde kuulu, buli kimu kibadde fine. Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi, the elected president of Uganda, abadde agula offices za National Platform. Bannange sirina bwe nnyinza batendera naye nga byo His Excellency abikoze. Bannange Kyagulanyi abikoze. Bannange tukkirize ate tusiime, tuyige okusiima n'okukkiriza baganda baffe, mikwano gyaffe, byonna tubiyige, byonna tubikole era byonna tubimanye. Era nga tubagamba nga tubategeeza ti Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi, the elected president of Uganda, president waffe, president w'abantu, agenda kuba ayogera ebigambo era neegataako ate nkutwale ewa president Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi ng'ate atuwa ebigambo. Tweyanza nnyo president. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Deputy President, Honorable Mpuuga from Central, the Honorable Jolly Mugisha from West, the Honorable John Baptist Nambeshe from East, our Secretary General, Honorable Members of Parliament present here today, the Councillors and all other leaders, the National Executive Committee of the National Unity Platform, Honorable leaders of political formations present here today, John Ken Luchamzi, the man, Saddam Mugaira from PPP, Mzee Chibirige Mayanja from Jema, and all other leaders present here today. The foot soldiers, our gallant foot soldiers. Brothers and sisters, ladies and gentlemen,
I greet you today in the name of the Almighty God. I also greet you in the name of the struggle for freedom and democracy in Uganda. I want to, in a very special way, welcome all of you to this new home of the National Unity Platform and the People Power Movement. Brothers and sisters, it is in order for all of us to say, Ebenezer, for this far that the Lord has brought us. In the beginning, many naysayers dismissed us as a mere wave. They said we would, cease to exist in a short while. But I responded to them at that time, and I still respond to them now, that we are here to stay because we are the National Unity Platform. I thank the people of Uganda for believing in the message that we carry, for trusting us, and for voting us into numerous offices. But most importantly, I want to thank the people of Uganda for getting involved and taking an active role in this struggle that we are all involved in to free our country from tyranny. I want to thank the leadership of this secretariat, headed by the able Secretary General, Comrade David Lewis Rubongoya, and the entire team for working under pressure to make this day possible. Thank you very much, comrades. Thank you for taking pressure, not only from me, but from all over, all the corners. Thank you very much for being my shock absorber. And thank you very much for taking the pain that should have been taken by so many people. Please know that we appreciate you and we never ever take you for granted. I want to thank the elected leaders, especially our members of parliament, mayors, councillors, and all our leaders, but very especially the members of parliament. Friends, it is mainly because of you that we are here today, and I want you to know that. It is largely because of your contributions, financially and otherwise, that we have kept going, and we are confident that we shall keep going. I want to thank our gallant foot soldiers who have always been on the receiving end of the brutality, the beatings, the prison, and the abductions. Thank you very much for standing the pain that we cause by speaking truth to power. We salute you, brothers and sisters. I'm always passionate when talking about the foot soldiers because most of our dead comrades were foot soldiers. Most of the missing people you see were foot soldiers. Most of the political prisoners in prison today, the known and the unknown, are foot soldiers. And yet, most of the committed and solid comrades that we have in this struggle are foot soldiers. Thank you very much, ladies and gentlemen. I want you to know today that your sacrifice is never ever taken for granted. And I want to promise you today that your input and contribution will never go in vain. One day you will be proud of the things that you're doing today. I promise you that. One day is one day. I always say this to you, and I say it again. Dero kutoba, nicha kuvimba. In a very, very special way, ladies and gentlemen, I want all of you to join me in recognizing and honoring Dr. Kizza Besigye. Allow me, sir, today, like many times in the past, I will not address you as Dr. Kizza Besigye. I will address you as President Kizza Besigye. Because we elected you and you won the 2016 election. So you are president, my president, and president of so many people who elected you in 2016. For the last 20 years, ladies and gentlemen, this giant that we have in our midst today has endured persecution, dehumanization, all at the cost of all of us.
He has been betrayed by comrades that he has trusted most. He has gone ahead to inspire many of us. Doctor, I stand here before these people mainly because of the challenges that you gave me. You will allow me, Doctor, with your permission, I'll tell these people a story. One day nakuchalira eruzira nga bakuwanise emida. And you challenged me. You said in our age, wali Dr. mulungi nnyo, okola sente zo, osobola okukolera mu nsi yonna yonna, but because of the pain that you had for our country, you got into the struggle, which was even more dangerous than the one we involved in today. So it's because of you that I felt the challenge and I rose to the occasion to do what I'm doing, and be sure that it will not end on me, but I will continue that legacy and push it down so many generations to come. We salute you very much, sir. And may God grant you a long life so that one day you see your dreams come true through many people, including myself. Ladies and gentlemen, in the same way, I want to honor those senior comrades. Many of them, you've seen them here. Mzee Chibirige Mayanja, Mzee John Kendu Chamuzi, and many others that went ahead of us to pave way, to inspire us, and to spark that movement of change that has never stopped and will not stop until Uganda is free. Comrades, although we are today in a celebratory mood, balaba mwena muli basanyufu, muli mukujaguza, muli mukweyagala, kubanga muli waka. But allow me to request you today to use this day not just to celebrate but to reflect. Onakulayo tetulukozesa kujaguza bujaguza naye tufumiitirize, tulowooze waje tuvudde, bikiri tuyisemu na wawe tuli. We are certainly not where we used to be. I mean, we are not where we want to be, but we are not where we used to be. Dr. Besi yachogeddeko bulungi nti kyetwayagala si kye kiriwo, naye ate wetwali si we tuli, tulina we tutuuse. Tusi ne Musaba kati atya n'okutya okubeera mu kitundu mu mayiro 10 okutulinaana, agenda kutuuka ekiseera ng'atya okubeera mu ggwanga lyerimu naffe adduke. So today, I want us to use this day to meditate, to reflect, to think about the reasons why we got into this struggle. Mulowooze lwaki twayingira mu bintu bino eby'obulabe, lwaki twewaayo era lwaki tukyagenda maaso. Why do we paint the walls with fallen comrades in the far past and in the recent past? This should be a day for us to think about this journey, which has been a journey for not only liberating our country, but to transform it into a country that tukyagenda mu maaso n'obubaka bw'omukulembeze w'eggwanga His Excellency the Aggressor Nalobba Bobi, the elected president of Uganda, akyagenda mu maaso n'omutuwa obubaka bwe yatwetikidde, era nga His Excellency we tumuwulidde nga tutegeeza nti nno olunaku olwaleero olunaku lwa njawulo, lunaku si lwa kucelebratinga wabula lunaku lwagamba nti Ebenezer, how far the Lord has brought us. Era nga tetulina byakwogera, tetulina byagamba bingi wabula okuggyako okwebaza Katonda nti kubanga yatugirayo omuntu eyasobola okwesowolayo ate n'avaayo ajje alwanyise ono omulabe eyajja n'azingako eggwanga. Tweyanza nnyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Nalobba Bobi n'obubaka obulungi obwo obutuzaamu amaanyi, obutuzaamu essuubi, obutuzaamu buli kimu, obututwala mu maaso era obutukipinga nga tugenda. Tusiimye nnyo 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 Mukama waffe era tukusuubiza tukyagenda mu maaso n'okuwuliriza
n'okukulemberamu era n'okusigala nga tutambula. Tukusuubiza nti mukama waffe tetuli kutiitirira era tugenda kusigala nga tulwana ku lwa Uganda yaffe n'eggwanga lyaffe okuba nga litambulira ku muntu omutuufu, omuntu gwe twerondera, omuntu gwe kwalekera ku makya ne tuteekamu obwesigwa bwaffe era ne tugamba nti y'ono gwe tulonze okulaba nga atukulemberamu. Tukusuubiza mukama waffe buli kimu nga bw'okibala bwe kijja okutambula era naffe tukusuubiza nti byonna bikoleddwa naye gwe wooli tewali kigaana era obuwanguzi bwaffe buli mu mikono gyo era tuli naawe mu mbeera yonna. Tukusaba obwesigwa bwo bugende mu maaso era n'okututeekamu obwesigwa naffe tukusuubiza tujja kuba bwesigwa, tetuli kutiitirira era tugenda kulaba nga tulwana paka nga tujje wano omulabe yatuzengako nga bannayuganda. Obubaka bw'omukulembeze kansubire baganda bange mubuwulidde, bubadde bubaka bulungi nnyo, bubadde bubaka bwa kusomesa, bubadde bubaka bwa kuyigiriza era tugambirawo nti haleluya haleluya haleluya, Ebeneza Ebeneza Ebeneza, how far the Lord has brought us. Tuli basiimu nnyo olw'okuba tulina president asobola okuvayo nayimirira nayogera ku mbeera, nayogerera ku butuju, nayogera ku mbeera. We can be proud to call home. Tetwagala just kugoba bugobi Museveni, no, twagala kukyusa ensi yaffe nga tukozesa ebyobugagga by'ensi yaffe n'esente z'omu era tukyagenda mu maaso na bubaka bwa mukulembeze.